emirimu gye mukola olunaku lwa bbalaza nga bulijjo mbeera ne Jeno Bigirwa. Omukulu ono Jeno Bigirwa yawanika n'agamba olutalo lwa Iran n'Amerika alutadde era n'abeetondera olunaku olwaliro mmuleese nammwe njagala leero mumwetondere ku bintu byazze atusomesa okuva lwe yava mu kibiina kya Nuupu paka kati. Njagala nammwe mubeere bantu balamu mwetondere Jeno Bigirwa. Talina kyataasomesa kye tutalabye ku mulembe gwa Nuupu. Era tuzze kwogera ku nsonga y'omukulu agambibwa okuba nti yabinnyise mu nsuwa n'apyanta. Jeno Bigirwa nzijukira nga okola bwoti agenda kudduka agenda kusibira Vietnam oba Cambodia. Kale nno nsaba obuuze ku batulaba. Abatulaba balungi nate ndi musanyufu okubeera wano ku makya ga leero. Tuli Kampala, tuli wano ku hoteri bagiyita Landista Hotel emakindi wano. Bintu byonna bitambula katulabe nga obulamu bweyongerayo. So bwanakwezi njala okwebaza nti abantu basiima. Amiina. Emirimu gy'okola. Esebo. Abantu basiima consistency yo. Era conversation zaffe ng'ogyeko olutalo lwa Iraq ne Iran lwe twavaamu. Olwa America ne Iran. Yes. Conversation zaffe zonna ezisigadde abantu bazisiima. Twalemerako. Era njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo. Ndi wa mukisa okubeera wano era mbagaliza programu ennungi. Okay. Bwe tutyo tutandise ne Jeno Bigirwa wabula nyongera obajjukiza nti aba Genuine Estate be bateeka ssente mu programu yaffe eno gye tuli ne Jeno Bigirwa. Bw'obanga oyagala ettaka okuva ku fuuti 5 ku 10 okutuukira ddala ku acres zonna z'oyagala ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga Kampala mu bitundu by'eggwanga byonna aba Genuine Estate be bokka b'osobola okutuukirira ne bakugamba nti nno balina ettaka ettuufu. Balina enkola eya kibanjampola bw'obanga abambye akasente ko kajja ka mwezi balina enkola eyafuuka landlord nayo bagirina bulungi nnyo. Basobola n'okukyusiza ekyapa bwe kibeera mu makubo amatuufu. Ati bakomaawo balina ne hardware balina ba architecture n'abalala bonna abagwa mu kkoweero. Kale gendayo wali ewakiso ku Genuine House ojja kubanga ensonga zonna ozimaliriza bulungi. Bali ku ssimu noti 753 mukaaga noti 799 noti 753 mukaaga noti 799 be ba Genuine Estate abatunda ettaka lyokka ettuufu eritalina buzibu. Kakati Baba Molax Tour and Travel be batuyamba otuteekerateekera empapula ezitufunisa visa ogenda mu ggwanga erya Canada, America, Bungereza, Bufalansa, Germany ne China. Tubanga gy'oli oyagala kugenda kujjanjaba, oyagala kugenda kusoma, oyagala kugenda kulambula, genda mu Baba Molax Tour and Travel be bokka bajja okusobola okukolera ku mpapula zo otambule. Osasula emitwalo 10 nga consultation fee n'oluvannyuma loleka bakunnyonnyola. Bw'atalina mitwalo 10 totawana kubuuza byebweru ojja kuba tondaba kubituuka. Omuntu bw'abula emitwalo 10 atuula anaasobola atya okusasula visa. Kale nno balina office 2 emu eri Ntinde endala eri mu Chicago mu ggwanga lya America. Ey'Entinda okubakubirako ssimu noti 763 44 3994 nejjeno kyenjogedde kyekituufu. Tolina mitwalo 10 ogamba nti onoosasula kati kwezi kankubuulire. Fedde twakubiranga ennongo y'ekivubuka nga sente zisinga otunyiiza nga waliwo ebibbaala nga kirungi munda oze n'emitwalo gyo 15 ku 2 ogenda gisaasaanya munda naye ate wano entwe baagala olekewo 13,000 ku 5 ezo ng'ate olaba nnyingi nnyo zikuluma. Kati nogenda nayo n'owebbaala ategeera ngenda kuleka muli emitwalo 2 yagikeberera wati gy'ogenda okulekamu. Muyinza okuba nga mwe mugenza okusala ensawo bali abaliyo nedda ssebo. Kakati obusobozi bwokaba bulabire wano ku mulyango ng'oyingira nga nyingira balabire obusobozi bwo obw'omunda. Akabonero ak'okugulu kalaga ekisa eky'omunda eky'omwoyo bwatunyizanga nnyo naye ate temwabusasulanga ne mugenda ne mukuba ekintu. Naye nga omanyi kati nanyini w'ebbaala atuuka ekiseera n'amanya abantu abalinamu amaanyi n'amanya nti yabimala no yabimala muyitawo buyisi. Ffe tutera okubba wali ekikadde ku Divine Village wetukubira ekikadde naye waliwo be bagamba nti yingira n'eccupa bw'otagula wano ccupa ya soda oba ya bbiya sebo dda wali ffe tuyingira buyingizi kubanga bamanyi olutuula wali ku mmeeza nga abawala bajja
bakolako nga bakolako kakati nekiri bwe kiri sasula $10,000 consultation fee kuba simu noti 763943994 ate nno munnange nange okundaba nti nawe okimanyi nze nange okundaba egi nze tebamalira budde naye wataddewo consultation nze yange ye yasooka neyaba molakisi yange yaddirudde kati bakwebuuzaako ki bingi Jeno Bigirwa ojja kuziseseko Jeno Bigirwa njagala otwale ebigambo bino obuuza kye banneebuuzaako njogedde mu bwogezi lwaki gonnemerako njagala osooka otunulire lwaki olemera ku kwezi ekyo kyonnemerako n'abala kye basasulira emitwalo egi ndako kati ndi kwezi sinyoomodde emirimu onyoomodde sinyoomodde nebuuziza bwebuuza ndi bakwebuuzaako ki onyoomodde sinyoomodde era ssebo mu maaso eyo ojja kwetonda mu maaso eyo ojja kwetonda naye katusooka tugende katukiwa obudde ekyo katukiwa obudde bw'onoolaba kikunyigiriza olijja wano ne weetonda nokati bannange nti nayogera kino nekino sinaba kunyoomola mirimu gyo mbadde manyi nti oginyooma nteekeko natti gwe kuba abantu bo sinaba kugaana 5 nze okundaba kwezi njagala kwogerako naawe ku nsonga ki neekusifu teekako 5 siina budde tolina budde jeno mwe balabira obwereere naye nze ebyokundabira ebyegi emyaka gyayita sikyalina budde bwa bwereere olaba ne Megatron okundaba ye kennyini tukola naye mutwalo nga yina ensonga gyanzizaako ebbali akubuulire nolwali asoose gusasula kale ate simu yaffe ey'omu America manyi tusooka ate tetugiramu kati ey'omu America yaba Molakisi oteekako ka plus 185 73 12 37 23 aba Molakisi Tour and Travel ojja kubanga obafunye Bigirwa tetukoma ku ebyo Jeno Bigirwa nsooka okuyozaayoza ebigambo byonna byewayogeranga ku kwezi abantu ne batuvuma ne batwogoloza mu kiseera ekyo obusajja obwo busiteeti ejenti era baabugula ako kabigirwa kaafuna $8,000,000 ako kakwezi kabawe kati byonna byajejerejeddwa omukulu bwe yalangiridde mu butongole tibannange enfulumya eggwanga ngenze olutalo ndulwanira mu diaspora President Museveni bwe yali alwana olutalo yatandikira Luweero owaffe ageze mu diaspora yeegase ku balumbuye bafuumula ebigambo Jeno Bigirwa ebintu bye wayogeranga gwe wali obimanyiiko nti binaabaawo oba naawe wagereesanga bugereesa okusinziira ku mukulu gwe wamulabanga no kati ffe abaakulira mu kyalo ffe twakula n'abantu nga tebaasoma nga tebali exposed nti bajjako e Kampala tebalinnyanga ku nnyonyi naye nga balina obumanyirivu mu mbeera eza bulijjo kati abamu ku bantu b'omu byalo asobola okutunuulira ekire n'agamba ekire ekyo tiye engoye muzigyeyo mangu baana mwe mwanguweko okugyayo ki engoye ekire kyawo gaba gagenda kutonya kakati ne wabaawo n'ekirala ekikwata nga kiri saidi wano n'agamba muzireke zigira zikamuka tewali nkubaawo ng'eva saidi awo tetonya experience mutaka wa ku kyalo embeera agikola ki enkuba gyeva agitegeera ategeerayo kati gwe bw'omutunuulira olabanga atalina makulu kankuwa ekyokulabirako ekirala waliwo kabaka edda mu myaka gy'ebina eyo wansi yagenda natta abantu abakadde bonna ku kyalo nga waliwo amukanze n'abamalawo kati ne wabeerawo omuntu omu omukadde omu eyeemulula yagenda mu ekizairo ne yeemulula n'abeera eyo kakati aba ali awo n'afuna ekizibu kabaka omusota ne gumwezingira mu bulago bwe
bamusindikira eddogo ery'amaanyi nga bumanyi ebintu byedda. Kakati talya, talina kyasobola kukola, ali awo omusota gukanga buli amutuukako. Tegumubojja ne gumwezingiridde. Kakati n'atuuza yikomandi naga tukoze tutya. Ekintu kiganye. Bannange omusota gukoze eki? Gutabuse. Tebagukube bakuba ye. Okitegedde? Tejjukira omukulu takoonwako. Kati nobeerawo omusajja omu n'agamba naye ne beebuuza ku bantu bonna abaali basigaddewo awo nga tewali alina magezi. Naye nobeerawo omu ku bammemba ba icommand n'agamba waliwo akasajja akakadde keekweka eri anti gwe wabatta n'obamalawo naye waliwo akeekweka eri. Tugende tukeebuuze ke kasigaddeyo kokka okumanya ensonga eno. Ensonga ez'obukadde. Kakati nga bagenda baleeta akasajja naye nga kagamba owaayi omusajja oyo yatutwala nga kaguddeyo. Agenda ayogera nga binaayiisa. Temugenda kunzita. Munzitira ki? Mwalindise bannaaye. Musajja neekaddiye. Nti jangu olabe kabaka embeera gy'alimu. Agenda kukola ki? Agenda kufa. Tagenda kutta bw'oleeta amagezi. Akasajja ne kamutuukako kabaka nga talina kiddako omusota gumukoze ki? Gwamwezingirira. Ne kaleeta sayansi ne kagala kazijje ne kaleeta emmese. Bwe kaleeta emmese ne kagisuula awo. Omusota ate ne gulaba ekyokulya. Ne gutandika okugoba emmese. Ne gwezingulula. Gutwalagane n'emmese. N'awonera awo. Ne bagutwala nga kaguddeyo bakubye bagusse. Okitegedde? Obukadde magezi. Kakati mu byobufuzi naffe be bafa abakadde abaliwo kati. Tuba tulaba. Supiidi yo mbangiraba. Okitegedde? Decision making. Intentions. Ebigendererwa. Integrity gireke. Naye intentions. Ebigendererwa. Logic. Okitegedde? Mba nkulaba compare ku gwoli gwe tuvuganya naye. Otuuka kati nze namulaba nga tatuuka. Wamuketterawo. Namulaba nga tatuuka mu decision making ye. Nemanya nti tatuuka alimba. Tatuuka. Kankuwa ekyokulabirako ekirala. Waliwo marathon yali eyo. Yali France. Gino emisinde gye badduka. Emyetooloolo. Kati waliwo omuddusi eyadduka. Mu kudduka bali ba analyst ne bagamba speed gy'akozesezza. Ng'atandika wano. Eri above human control. Tagenda kukumalako. Ate nga muddusi wa lulango. Tasobola kumalako. Tagenda kumalako olwa speed gy'akoze ki? Gy'atandikisizza. Tasobola era yayabika. Mawuggwe gaagaana. Gatuuka ekiseera ne geesiba. Gaagaana. Kubanga yagapushinga nnyo. Kakati ne mu byobufuzi nze muganda wange namulaba nga tajja kumalako. Okitegedde? Ku speed gye yatandikirako. Speed yalina y'amaanyi nnyo. Naye enyiga y'amapeesa n'ekisuubizo. Ekisuubizo ekinene kyawa bannayuganda. Essuubi n'enyiga y'amapeesa yali tasobola kutuuka olw'ensonga nti gwe kasita otulaga nti gw'osembayo togambwako, toddibwamu, tosobya, toweebwa magezi, tosobola kutuuka gy'olaga mukana akazanyo k'ebyobufuzi. Tekisoboka kuba kalimu obukodyo bungi. Obwekusifu n'enkwe. Enkwe zijjudde muli. Kakati oyingidde ekisaawe okubya abasambi bonna obamenyeemenye. Ekyo tukiikiriza ekintu okikoze eki?
okikutte space ogirimu naye okugitambuza ogituusa awalala wewali tabu wewabadde akanyamberege wewali tabu. Kakati wana abaddewo baleme kulimba nti abadde yeekwese nnyo ku gavumenti. Ekyo okirulinza out ekyo mubyogereranga eyo nga nze siriiwo. Bw'abadde adduse nnyo olw'okuba abadde akuzizaamu ebirevu. Okitegedde? Nakugamba nti gavumenti tebagiddukako bwe batyo. N'osobola okugolola ekkooti n'empale n'obyambala ekirevu kye kikulema okusala? Nkugambye mu by'okudduka gavumenti tebagiddukako bwe batyo. Ekyo tekiriyo. Kaabenga gwani gavumenti tebagiddukako bwe batyo. Ebadde emulaba ng'era emuprotectinga. Lwaki emutambuliza mu eyo embeera? Ekisuubizo kye yasuubiza eky'okubanja akalulu kyali kinene. Ekintu kye bayita okubanja akalulu tukabanje kitegeeza kuoverturninga bivudde mu ki? Mu kulonda. Kati bw'oba togenze mu kkooti kitegeeza ozimbye kapasite ebisazaamu. Ng'ebisalizaamu wa? Anti kakati yeeyo kyekyo ekisuubizo ekyalemeddwa. Kati ye yakola ekisuubizo nga ne bannayuganda baakolerako ekisuubizo tabamanyi. Nga tabamanyi. Tabategeera. Bannayuganda bawano oyinza obagamba nti tuggyeko gavumenti. Bannayuganda bo bagamba gwe giggyeko fe tujja kusalutinga. Gwe giggyeko fe tujja kukuweereza. Tetulina buzibu n'ekyo. Tebagala kwetaba mu nkaayana. Gwe giggyeko fe weetuli. Ye munnayuganda. Ye talimu ololookaano. Era Mwai Museveni lwaki yasakisidinga lwa nsonga yalinawo abatandika ababe. Nga ye. Ate nga 9 ku buli 100 baali Banyarwanda. Abaatandika. Abaganda tebaali gitandise. Okitegeera? Abaganda abaaliko ku ttiimu eyanamuomu Lutaaya Andrew yaleeta ne loole ya taata we. Nebagenda nayo. Oba yali amupolosa atya tewali amanyi. Loole n'agenda nayo. Loole yabavuga okuva e Makindye wano. Okugenda mu Kabamba. Yagitegula ya taata we. Balakisi zonna ne baziyitako. Butereevu nnyo. Ne bagenda kuyiika Bamba. Kuba gye baali bateesiteese. Yalinawo abatandika ababe ba Eritu Mwine. Batendeke ekimala abanyigiriziddwa. Jjukira akalulu k'ekinaana bwe kaggwa. Okunyigiriza kw'Abanyarwanda n'Abanyankole kwali kw'amaanyi. Nga babasindiikiriza. Abaali bawonyeewonyeewo bafuna deployment wala. Gulu. Karamoja. Bajjeno Sale. Basalimu Sale. Karamoja. Kozi jeno baali bamusindisa Karamoja. Karamoja. Just imagine Karamoja wo mu kinaana. Nga basajja tebana kuyiba. Olabana kati bakudeployinga yo n'ogamba bufudde bufi. Niba linga tebana nakwetekako kawero. Nga teriyo kiri n'oluguudo tewali Tamaka Road. Katonda wange. Okiwulidde? Kakati nga gye babasindisa eyo bw'oyita ojjoko nga beefuze eki? Amasekkati. Kakati ekyo kya inspiringa nnyo Abanyarwanda abaali wano. Okwekuŋŋaanya. Ne beekuŋŋaanya ne bagamba naye tulina chance egi emu kukuba mundu wano. Era ne bagenda ne bagikola ki? Ne bagikuba n'ekwata. N'Abaganda baali bakyayobote. Kati Abaganda abaali bakyayobote batunuulira objectives za Bwana Museveni mu kiseera ekyo. Ne batunuulira Nkwanga, ne batunuulira Kayiira. Bakayiira nga bali mu byakwebaka ku bakyala. Balimu ebyo byakusanyukasanyuka kunywa walagi ng'obuyeekera bwabwe tebumalaayo bulungi. Kati laba ono bwayoola abantu ebigere. Naye tuwagire omusajja ono. Ayinza okubaamu omulamwa. Yali demonstratinze capacity. Kubanga yali mulambulukufu bakugamba nti bwe bamala okulumba Kabamba stop over gye basooka okukola mu katawuni kaawo mu Bendebende awo. Ekyemisana baakiryawo kuba obudde bwali bukya.
kyemisana bakiryawo ekyokumakya naye yakisasula. President Museveni yasasula ssente yazirina mu briefcase. Maye muyekera okusasula ekyenkya yali muyitirivu nga tayagala kukontana na wanayinki, kubanga mwanayinki alina omuwa security, alina muyisa bulungi. Webale nnyo mugamba bino ebisajja ebyali wano n'emmere bitagisasula ebiyaayi ebyo okitegedde. Yagisasula breakfast. Kati oyo gwe yagala okubiisana naye mu mbeera ey'ekikazokazo. Kakati mweyo embeera nekibanga bajja luvannyuma, wanayinki bajja luvannyuma ne bamwegattako nga tewali kyakukola. Ate ye kye yakola yateeka embeera wabweru w'olutalo ng'obulamu buzibu nnyo okusinga abali mu lutalo. Kikyasinga okumuyamba nga bw'obeera eno okaluubirizibwa nnyo wakiri beera sayidi zeeri ofuna obuweerero. Kubanga bw'obeera sayidi zeeri omanya nti atleast olina emundu yo ojja kwerwanako. Ate tebamala gakulumba bwe batyo, kubanga wali abayeekera tebamala galumbawo, n'abalala bajja kukukwasizaako. Okitegedde? Naye mu myaka g'80 paka 86 mu tawuni temwalinga mukuba lwali. Tewabeeranga mu lwali okugira ng'olese bumwanyi bwo ne babupima. Muli wali 67 mukuba olwali ku byobufuzi by'eggwanga. Kati kisoboka babayoolerawo. Kati eyo political stress oli omuyekera ate giyateeka eno nga tojja kubeera. Kati buli bwongo yenna yagamba tugende tukube mundu wano tewajja kubeereka wano. Okitegedde? Kati mu present situation kati ate kirala mu kiseera kino kirala. Abantu bali mukola mirimu gyabwe, abopposition bafunye z'ofiisi. Okitegedde? Bafuna emisaala misavwa. Abantu babalamuko. Kati kizibu nnyo okwewaayo okugenda mu lutalo ayokya ekipiira ng'obukadde bwe 35 bugenda ku akawunti buli mwezi. Omuntu akaabira amaziga fulaaga gyasubiddwa, gyebanyimye fulaaga n'akaaba amaziga n'asiita n'ebigere. Oyinza omugamba nti abakugifuna yaliyokyeza ekipiira? Tasobola kwokya kipiira. Oyo aba atendereza mukulembeza ali buyinza. Omuntu nkugambye omuntu abantu baba abakyala bawaayo ebitundu byabwe ebyekyama bafune fulaaga. Amazima gennyini. Kakati oyinza omugamba nti ayokya ekipiira ate nga amaze ogifuna? Aba takyakyokya. Kati banabaka wano mu Kampala ndagasobola okwokya ekipiira. Simulaba yali mugenzi Seggirinya abasigadde tewali. Okitegedde? Kakati munnaffe yasuubiza bye yali asuubiza nga basuubiriza tabamanyi. Nze nenkola prediction neŋŋamba ajja kumaliriza nga adduse emisinde. Ekyakyusemu kiri eki? Kiri kimu. Tiyageze mu America na predictinga Vietnam. Ate ne bannayuganda abali mu America basobola omutabukira n'agenda gye nagamba n'asibira Vietnam. Kubanga n'abo mu America akasente kaabwe kangi nnyo. Bakambwe nabo bakambuwadde. Bateekamu sente zaabwe nnyingi. Kati ate bagenda okulaba ziguzeemu nnyumba eri gyagenda okuwummulira. Bakambwe abali mu diaspora. Era bw'omulaba ng'akifitiize n'akugamba nti muvudde mu America nnyingidde ensi endala ng'omanya. Kubanga ye Canada tayinza kugenda. Ababanja bangi. So ebyobufuzi bya wano bannayo ebiseera ebimu mutuwulirizenga. Okitegedde bwana kwezi? Abantu batuwulirizenga. Era olwaleero kaziremu okubasaba okuneetondera mu butongole. Kubanga tewaliwo kyesa abagamba. Buli kimu wakyogera. Tekiriiwo. Buli kintu nakyogera era kibaddewo. Kati oba oyagala okumanya nti tabadde Quran nga nti kibadde genuine. Mu mateeka waliwo kye tuyita vicarious liability mu criminal law.
vicarious liability kitegeeza nti nze ndi mukwano gwa Kwezi oba mumanyi Bigirwa amanyi Kwezi gavumenti yagala Kwezi abuze oba alina kyakoze gavumenti erina okunywa nesooka kusenamu awo oba basaagala erina okunywa taking responsibility ku bikolwa bye wakiri njiwa amawulire agayinza okugiridinga okunkwata kati kuba close associate bonna abowa ekitiibwa Kyagulanyi bukyanga yeekweka tetuddangamu gavumenti erina gwe yali egamye nti emwetaaga sirabangako muntu n'omu gwe yali enywedde wadde omwetaaga newankubadde nga Lubongoya yagambye mbo babadde bawuliziganya naye era nga waliwo abamusuza waliwo n'abajenera bamuyambyeko okufuluma eggwanga ekyo nyinza okikkiriza ky'abajenero va ku byabajenero obanga nti babadde bamukwesoosanga no ebyabajenero bataddemu ateekamu buteesi kalingo bakayita kalingo kakodyo abeeko bakubisa omuzinga bajenero bakubisa omuzinga kitabanguke kati awo jjajja yasalirawo amagezi mukakamu nnyo asooka pepeta statement yo alaba oba eri genuine oba oyagala mukozesa nsobi kubanga oli Idi Amin gwe bagamba nti ruumu uyo yaleese ebyokulwanyisa yamuttirawo si ye jjajja amala kwekenneenya apima amawulire gagamba ki kati ndi Lubongoya gwana ayogera bajenero anti kakati vicarious liability erirudda wa kubanga Lubongoya badde bamusika kubanga yabadde awuliziganya nayo ku ssimu balina satellite phone yali badde ali ku CMI bamutulugunya ayogire ebituufu nze nali ku CMI wali kiboko nevuga nga bambuuza ebintu bye byesimanyi okiwulidde naye ngobiwaako statement Lubongoya David Lewis Benjamin Katana Chairman Nyanzi Nubian Lee okay Joel Ssenyonyi Bisekezi bali badde bali ku kitebe ky'amagye singa Bobi Wine bali bamwetaaga singa bibadde byalaali ffe tuli basiru tumanyi okuanalyzinga situation singa okudduka kw'omukulu kubadde kwalaali abo singa bali ku kitebe ky'amagye babuzibwa akana n'akataano nga ne security eri tight ku borders zonna awamu n'okubasikamu enjala otawongeya kiki kati nga Lubongoya otawongeya okitegedde bamusikamu olwo n'ayogera wonna waali kati njala okutegeeza kasita ebyo bitaabaddewo sitole yakuwunzika so yakubanja kalo era script eri wero known nga bwe badde wagitutemera eri wero known kati abali ku mukutu gwa Kwezi wagitutemera kati ekisanja kiwedde jjajja akifunye mu bulambalamba ate nga tatawanyiziddwa jjajja akifunye mu bulambalamba abasambi abamutawanyanga babakyayisa public amaze bakyayisa public abamu ababye abafulumiza positions ez'enjawulo naye akidduseemu kakati transition oyinza ogiremesa kati tekyasoboka tesobola oyinza ogiremesa ekyokubiri mbadde nkugamba nti ekyokubiri okudda kwe kati tasobola kukomawo wano nga tali compromised ekyo nakyo tusobola kukinkakasa kubanga gadda ekyokugamba nti kangende ntomere butomezi tekisoboka okudda n'omulaba nga akomyewo in a soft way tewali amukutteko manya negotiation zakoze eki buli kimu kyonna kitambula bulungi nze nali ndirinzeeko n'omuntu ali mu exile gino sejjusa I know buli kimu kyonna okimanyi wagenda okuwulira nti omusajja I know yakomyewo how General Kaguta Museveni plays his card, especially with the people, but fulumye mungi ye akuba abo
akuba abo n'abogoloza akuba abo nkugaye naliwo wano nakwatirira struggle ya Sejjusa emyaka 2 nazagikwatiridde kozi gwali omwogezi nzi yali omwogezi ng'olutalo ndukwatiridde wano naye nga mulina wadde omulwanyi omu bw'ati tombuuza ebyo naye gwe kyoba omanya nti waliwo abaafa abaafa mu struggle eyo waliwo abaasibwa emyaka emeka abamu baavayo nga bapasita ekintu kyali kyamaanyi bwekityo laba noono zimbadde simanyi ti ekya Sejjusa ozi kyatuuka kyali kyakusaaga waliyo n'abakyali mu mabuuso abatavangayo bali awo nankayo kigo prison guwa kibuuko kya ne batakutwala nja kikubuulira oluvannyuma togenda kimbuulira kati nja kikubuulira oluvannyuma engeri gye wakiwunzikamu ebintu si byangu kakati mmanyira engeri jjanyigamu amapeesa okumenyaamenya Sejjusa jeno ate atali jeno ono ow'okusita square oweruweero oyo yagikuba yaliko ne mu poliisi ya Obote nkugambye nga nakulaze n'abantu be yamusindikira okutula omulimu ogwo kale omulimu ogwo wandigubadde wakati omulimu bagumbuusa balimba gw'omwogezi we gwandiguwadde wakati balimba kakati bwe yatuuka ogenda sebo okugusiiringira ddala n'omukulu nga bakomyewo sebo nze saagenda Sejjusa alimba nze abantu bonna banimbye si yeka Sejjusa alimba nga walwanirira Sejjusa wano abantu bonna banimbye lutaalo abantu bonna bankozeeko obulimba n'obukuusa nja kumaliriza nga oba oli awo nze munonozi w'abantu njagala olangirira olwaleero kubanga kyekikugaana okulangirira okuba nti kakati otaking over struggle oluvannyuma lw'okulaba nti abantu bonna batuwudiisa buwudiisa ekyamazima abasambi baweddeyo gwosigadde era mu kisaawe ezasigaddemu njagala olangirire nti kakati struggle gikutte tutandike seetagana kulangirira mukimanye bumanya nti Bigirwa yaliwo ekyo yonna gy'oli eyo manya nti Bigirwa yakola ki kati gwogenda okukyusa obuyinza nkubuulidde basebo ne bannyabo Jeno Bigirwa alangiridde mu butongole struggle gitakinze over njeddiza batulimba bulimbi sebo jeddiza njeddiza olw'ensonga abasambi bonna mbadde nabo ne bagwayo gusigadde ne bagwayo era ezimu ku nsonga ezibadde zinkubyanga bandabanga thread gye bali kati ekisaayi tebakivuddemu okisigaddemu omu nkugambye era mutandike okwekuŋŋaanya diaspora ne wano ku gurawundi enteekateeka ez'enjawulo tugenda gikola ki zirangirira kuzikola meeting zitandika okutuula sitwagedde engulu otukoze bulungi Jeno otukoze bulungi kubanga tubadde tubulamu omuntu atukulembera sitwago edde engulu activism wano yavaawo lwaki yavaawo tufye kuzza ebintu byaffe byali bitambuze olutalo tulina okubizza engulu nze nkubuulira ogenda kutandikira ku bannabyabufuzi ki okuyita okulaba nti nno obakumakuma kubanga tuli munnabyabufuzi akaaba maziga be babbye ssente bakaaba maziga ogenda kukola otya okubazza emitima obakulembere kakati ebyokukola si bingi nnyo ebyokukola si bingi nnyo naye nga strategic plan ate tusobola gikola ki kugiteeka ku mpewo wano gwereka ntereze byentereza amapeesa gatandise dde okunyigibwa ntereze byentereza wano ne wali tugenda tambula eyiyo nja kugiteekamu obwesige naye ziri genero ziri mbadde eyiyo nja kgenda ku street abantu bonna banankubako bukubi tiya gaasi anti kakati era okulwana nakyemaliro ebyo byonna masuuti olina ogasuubira gajja kuyuzibwa butereevu era tugenda kuleeta gali amakambwe ennyo agalinga zikabuuti z'omu Amerika oli agikwatako okugiyuza nemulemerera nagivaako kakati sebo mu mbeera eyo muganda waffe oyo embeera yazanye n'ayagala akiwunzikira eri kati ye yabaze nti
kamale wano emyezi 2 ng'alinga abuze debate ebeerewo n'omunoonya kafulume eggwanga abeere critique naye olowooza gavumenti teyamukoze bubi obutateekawo mbeera yakumunoonya anti era yamukoze bubi kubanga nze sirowooza nti bamunoonyeza gavumenti yamunoonyezaako sirowooza nti bamunoonyeza kunoonya ya gavumenti gyemmanyi ng'ekwetaaga sirowooza ku levo ye kubanga mu byokunoonya omuntu security ye esookera mu bantu abantu basobola okukuuma naye ku kyagala sente n'ekibba sente ekiri mu nuupu toyinza kuŋŋamba nti bamuprotectinze ne batabotolawo kyamawaali ng'ate babadde banyina ke bamaze okukwatayo tekisoboka kati nze saakugani nalina olukiiko lw'abantu 3 nentuuka ekamuli nga bitwogedde disa 2 saakugamba waŋŋamba nga diso byonna nga bwe mubirambise n'enteekateeka zonna n'esente ze bampadde nga disa azimanyi ng'azimanyi naye nga lw'abantu 3 ekitegeeza abadde tasobola kubanga yeekwese okitegedde nga security terina kyemanyi nkugambye deployment ya jjajja gye yakola wali toyinza kuŋŋamba nti abuze tekiriiyo so kati ekyo kibadde kigenda kuggwamu ensa ekyokwekweka naga kanswikinge nzire wali era ne bamuwa ki ne bamuwa paasi ne bamuwa paasi n'agenda bulungi nnyo kubanga talina tekiina kyekikosa gavumenti bwafuluma kyalibadde kigikosa nnyo ng'ate kimukolera nnyo singa bamukwata ng'ali mabuusu awo kyandibadde kizitowamu ng'ekyabeesige singa ali mabuusu byalibadde biralamu naye abasajja naye kakati wuuyo omusajja yegendedde mu first world country awummuleko yebeerera eyo oba agenda kukola ki tewali amanyi kakati eyo fakita endala ey'abakyala betuwasa woba onanunula eggwanga naye nga famire yo yesu ogyagala naye ngaosobola okufuagoyinga revolution nosavinga famire yo oba tosobola kugusa lutalo oba tolusobola kati enjagala gyagalamu mukyala we nze gyemanyi entonotono engeri gyayagalamu ekyana kye kati ate ekyana kiikyo kyo kyali kyasomoka dda yagenda mu maka gaabwe ag'omu America nga tasobola kugumira byawano ng'ekyana kiri eri omutima gumuluma nga tasobola nga President Museveni bwe yateeka mukyala we Janet e Sweden n'abaana be n'abeerabira yasuula eyo n'agamba bwe tuligguka mujja kulya ng'abaloodi bwe kigaana mulitandikira eyo najja emundu n'eseka era maama Amelia yaŋŋamba bwe nali mukolako interview nti yagendangayo bbalirirwe okubalabako nga bakuŋŋaanyiza ku ssente mu bagabirizi b'obuyambi ezibayambako ku lutalo okitegedde ng'amalayo awo akaseera n'akomawo naye nga jjukira ava mu ddwaniro gye yavanga sigamba nti ava lwakitula ng'ava mu ddwaniro alese emirambo gigudde n'anoonya paathi emutuusa muki naye kakati jjajja yafuna Uganda n'amala transition agimaze eteekwa okugguka mu myaka gino agimaze ono agimukubidde puroguramu zaffe ziri enkadde zetwakola ku Kwezi Media nakugamba omukono omuwanvu ogwa Muhoozi project engeri gye gwayingiramu oludda oluvuganya ne gumaamira waliwo awakana ebbanga lyonna lwaki bannabyabufuzi ab'amaanyi nga Baseggona babadde tebabuuka kubanga gwe jeno tubadde twogerana ebintu ng'olabira ddala ekinyusa okimanyi
naye bamukulu Sseggona bamukulu Mpuuga tebaba bagoba bugobi baali balemedde bo baali bino tebabiraba nti omusajja ono atuuliisa buudiisa. Abanabyabufuzi ba wano njagala obategeere bagumira kasita abaalya ng'alina kyazza ewaka ebisigadde atunulako bitunule esaba nga ze kaveera ewaka era bwe wava olugero olugamba nti omuganda omutuufu bw'aba alya tayogera ayogera ki ate nga mu matama abuutiseemu ekigaati oli mubaka wa paalamenti komisiona Mulamba ono akulira akakiiko ka paaka Kosase oba paaka oyagala ayogere ki obunanfuusi obuli wano obumanyi omuntu bamala mujja mugaati mukamwa n'ataliko kuba enduulu era ffe abatekinga decision mu mbeera mutuvangako okitegedde kakati abo bonna ate kakati olaba mu 66 Kabaka Mulamba gwe baakuba Kabaka Mulamba Ssekabaka Muteesa ng'ate pulezidenti ne bamutwala nga kaguddeyo Ssekabaka Omulamba n'atuuka okulinnya ebyekikomando n'alinnya ekikomera n'agwa eri ebyekikomando n'ayuza Ssekabaka Mulamba yali musajja waliwo abaganda abaasala eddiiro ne beegatta ku UPC mangu ago baganda omusajja naffe tubali tumulaba abadde muzibu abadde muzibu nnyo anti bo tebamuyitanga Milton owekitiibwa Milton omusajja abadde muzibu anti bawoomesa tebagala muyita Obote bawoomesa Milton boogera liri eri oluzungu owekitiibwa Milton omusajja abadde muzibu era kibokozi kyekyo ne batereeza amasuuti ne bagira bwe bati bamukulubira Isa ne bayingirawo Ben yasigala eno nga talina bakulembera ng'atunula butunuzi bwati talina bakulembera abantu be bamugenzeeko yasigaza Dawudi Ochenyi ow'Enansana Dawudi Ochenyi yali abeera Nansana okiwulidde mu Kyoli ne Pateero omuyindi be yasigaza Beni Kiwanuka Katonda wange ng'ozaga n'abantu ba wano mu kwagala okulya nga bonna baasazedde eddiiro yasigaza Pateero kyokka Mukama Katonda na Dawudi Ochenyi g'osaga n'ebyawano kakati Basseggona abazukulu baabali amazima genye ensonga bali toyinza ziraba tesobola ensonga oziraba bamaze kujja kuki ku mugaati feffekka abali exception mwene embeera kyova olaba nkugambye tugenda kumaliriza nga ffe tulunudde eggwanga mu bye baali bagaya kubanga legitimately ffe tulemeddewo bo bazze badduse bagenzi kisooka nze sikkiririza muki mu kudduka struggle gavumenti ekyuka ku ground gwe besigye tomulaba waaliwo wakiri abeere mabuusu ekyukira ku ground abantu bonna abali mu diaspora balina rolo gye bazannya yakunoonya ssente n'okwongerayo amaloboozi gaffe gye tutasobola kutuuka ye rolo yaabwe mmwe wano muzoganyize wano okuzoganya kulina kubaawa wano ku ground kati munnaffe yakuvuddemu naye ate munnammwe sigaana tatekangawo mbeera yonna wadde ey'okwekalakaasa wadde ey'okuteekawo akazigizigi emyaka 5 gy'amaze ne gine tubadde tulina kye tulaba enzannya ye gwe mukulaba ani abadde agifunamu anti jjajja yabadde agifunamu abantu mulina okuyiga okwanalizinga ebintu mu buziba bwabyo zikyobola nze nabuukirawo mu buziba bwabyo enzannya eno ey'okukuba ono n'oli enzannya eno ey'obuta deployinga balwanyi bulungi ekolera ani sagamba luli mu ku puroguramu ewedde nti nno genero omu yaŋŋamba tebasobola kuleka musajja oyo ne bamuteekaawo abantu bajja kumutta waŋŋamba nti tetuyinza tulina okukuuma amaka ge abantu bajja kugookya
tuyina omukweka Bobi Wine n'omulekaawo bw'otyo abantu bajja mutta abagala ssente zaabwe obalaba ku TV bali mu kukaaba maziga yafande yadde awagika buwagisi yawagisewo buwagisi yewagisewo ate atya yawagisewo ka statement ke bekweka mwako naye nga balina ebirala kati mu magye si buli musirikale nti amanya ekigenda mu maaso kati abamanyi sikuriputi y'Oweekitiibwa Kyagulanyi n'oludda lweno bawaggulu nnyo sebo n'oli jeno ijeno naye sebo amawulire ga gavumenti etambula etya si buli omuntu agafuna gabeeramu ekusifu maama gavumenti etambula etya osobola okubeera kiringa kubeera mu kisaawe osobola okubeeramu naye nga tofuna mupiira naye nga kooki yakusomye ng'ennamba ogikuuma na bulungi nga kooki yakusomye naye buli agukwata takuweereza n'otuuyanira omwo nodduka nogamba naye mumpa omupiira nga wa tebakulamu busobozi ogenda gusuula busuuzi kakati bajje no bangi abali mweyo kati gona twali wano n'ogamba kubamu be baproposing okutwala ekibiina mu maaso omukulu yalonze Zedriga Zedriga kyemujjukirako kiri eki era omukulu bwe yamulekera obuyinza n'agoba mpuuga n'akangaza kakati ke bamulekedde ekibiina Zedriga gwe nawulira akaaba akayirigombe nga bamukutte n'agamba n'ogamba nti yagenda kuddayo mu NRM kakati ekibiina yina gyakitwala kakati wolabira nti kana akatambi kajjajja kennyini omukulu weoga nti awadde Zedriga NRM kakobogo tiyali mu NRM Zedriga yali mu DP twali naye mu DP ni ati nakwezi yali anegotiatinga ku naye njagala okutegeeza kasita nalabye ekyo ebyange byonna ne bibeera qualified kasita walabe nga bawadde Zedriga nemanyira ddala nti naye jjajja musajja muzibu jjajja mukambwe yali tukoze bintu bino jjajja teyatukwatiddwa ekisa ebyobufuzi yali tulekeddemuko we tuzanyira okimanyi nti yatusensebudde bw'ati teyatubazemu magezi wadde eddakiika n'emu ne bakwasa Zedriga nze nkubuulira Zedriga ekisookera ddala yasaba yalwana nnyo ku mitinga gino Muhoozi Kainerugaba omujjukira bulungi butereevu n'agamba nti Muhoozi Kainerugaba ne bwampita ewuwe kati ŋŋenda bano abayaaye nze bantamye Lubongoya every time Lubongoya you can't even talk with the principal every time with Lubongoya is everywhere I want to meet the general obutamito mbujjukira bulungi bamuvunaana mbakubanga nze bigiro Moses sinzi alina akatambi ako nali nsula wali tosula gwe baali bagoberawo nali nsula kakati jjajja yatukoze bubi nnyo eggwanga lino yalireseemu akatiibwa opposition yalituleseemu akasa yalitutekeddemu akatiibwatiibwa akatonotono naffe tuli bannayuganda banne naye toyinza kunafuya byabufuzi bwotyo kati Zedriga yakutte ke kabonero akalaga akenkukunala nti struggle y'abakulu abo yonna yakugusa mwami ani General Muhoozi Kainerugaba malawo abantu bonna abalinamu embavu abalinamu ensa kwasa abantu abatakkirizika Zedriga tasobola kukola meeting y'abantu 10 tagisobola gikunga lwaki talina busobozi obugikunga gwe comparative advantage ayina egi emu nti mukyala avangulu amanyi okwogera oluzungu factors 3 okuva engulu advantage okuva engulu is an advantage kubanga okufuna omukyala ava engulu si kyangu wadde nga gyebali okwogera oluzungu eyo si nsonga buli omu alumanyi weewaakoma talina kirala kyagenda kugattako
kati webanga gwe ekintu omukulu yakimukwasiza mu butongole nambe kyali awo akanudde amaaso gajulamu okuva mu kiwanga singa biba kubanga biri serious biba kubanga biri serious Nambeshe yabadde akwata ekintu leka Nambeshe muveeko owekiba Kyagulanyi yaba kubanga yabadde serious ekintu yali badde akirekera ate ali mu kkomera Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi kalekaleko oyo w'amaanyi omanyi lwaki bw'onyiga eri epeesa nti osigala era otaddewo embeera nti pulezidenti w'ekibiina gwe baalonda baamusiba oli ali mu ekizairo ono ali mu kkomera bw'oba obadde mu bya serious kati n'oteekawo awo akakiiko akakikwatirira ensonga zonna bwe zikola ki bwe ziggwa naye nga ye pulezidenti oteekawo n'embeera nti aneebuuzibwangako ku nsonga zonna newankubadde ali mu kkomera olwo oba siriyasi oba oli siriyasi naye Zedriga wadiri eyalaja n'okumitinga Muhoozi ne Lugaba ne bamulemesa zibannaye Mungu yali tusaasidde baddayi Uganda ne babuuka obuyaayo obuli wano obuyaayo buli mu byobufuzi bya wano maama obuyaayo buli mu byobufuzi bya wano tobulabanga naye galubindi zammwe entonoto tezibulaba munnange newankubadde twogera ne tumalayo nkugambye kiringa kandete ekyokulabirako nanyinimu afudde okiwulidde naye okumanya nti famire yabadde tajagala kwekuleka ekiramu nga kiddira katugambe ayinamu omwana alinga zonto oba atonye ebirusi oba mujja na nnyina ng'ekiramu gwe kigamba nti yasikidde state abadiguli we bali awo balooya omugenzi yatekedde ono gwe yalabyemu ensa engumi etandikirawo okimanyi nti famire eba ewedde nkugambye omugenzi gwe yakoze eki gwe yalekedde ekiraamu obuyinza bwonna obwe state yabulekedde oyo ayiika amalusu ndese kyakulabirako ndese kyakulabirako so that is it ate ono abadde aleekaana ennyo Lutamaguzi tubanga twogera ku bannanyiniki Lutamaguzi ali wala nnyo ne Nuupu tosobola mujjako hadithi muganda wange muleke awummulire mu kisa oyo ali ku leeya eyabamobilizer eyinza okuba ali ku leeya yakuna oba yakutaano ng'ate ayogera nnyo n'okusinga abali kumpi wano anti bali bannannyini kintu ate baba tebaagala ensamba ye tebajagala asaana kusambira mu ttiimu za byalo ensamba ye kati Lubongo yatayinza kumwagala asamba bubi asamba Kibaliga asamba bubi akuba ate ba Lubongo yabenyini bakuba musajja mwe mwajja wano temwinake mulina mwajja mwamba terugabire n'empale zibise mabega ku Lubongo yakwenyini kwakuba ayinza omwagala gwaba aliko yennyini nkugambye ayinza omwagala tasobola kakati oyo ali wala nnyo n'ebintu byawali era oba kumukwata omubuuze nti Kyagulanyi aliwa kiboko obadde ogenda kuba wa bwereere oyo bambi bamukubira bwereere okitegedde so mweyo embeera nemba nga tukola ki tuyina abantu bakozese galubindi ezimalayo balabe ebintu bino kati ki ekirina okukolebwa mu kiseera kino jeno ekyomukisa omulungi otuwadde amaanyi olangiridde ekyo kitukoze bulungi naye kati omuntu waffe abadde asuubira ensi empya abataddemu ssente bamukulu Kaweesi kiki ekiddako ekisooka olutalo lwazze nnyo emabega mu nteekateeka
abantu obusungu ku ground babulina era bo weebali naye enteekateeka okubakuŋŋaanya obajjamu ekiramu mulimu gw'amaanyi ensonga lwaki gw'amaanyi nti wakati mu confusion yekulyetingiddwa bano bannaffe ab'e Makerere Kavule okusika mayindi y'abantu kati ogikuŋŋaanye ogiteeke ogiwe direction omulimu gwaki gw'amaanyi naye newankubadde gw'amaanyi gulina okutandikibwako gukolebwe okuteekateeka abantu nga bukyali kakati bwe nabadde nzirayo okukola amateeka ng'olugendo lwa myaka 4 n'ekitundu kuba nsoma weekend neŋŋamba nantuuka ng'emyaka mingi kati omusajja wange omu n'aŋŋamba nti sooka lwana nnyo ojjewo semesita esooka ojja kuba onywedde kubanga nokyatagalatagala mayindi eri mukiri naye semesita esooka kasita onoogikuba lwana ogijjewo otandike ey'okubiri ojja kutambula olugendo olwo olukole ki olutuuse kati we bituuse kati ku koosi yange tosobola ginzijjamu najjagadde nnyo nebba gye bwati bwe yatandika yasooka n'atandika n'agamba nti oba mbiveemu naye kasita semesita esooka yaggwa bajja onanywera onywera kati anatera okumala koosi kubanga ekikunyweza kiri kimu ekisooka bondage ne bookola ki bobeera nabo kuba tuli bakulu ffenna waliwo baani ba permanent secretary abajja okusoma amateeka waliwo ba executive director mu NGOs tulinamu ba lawyer already ba clerk mu law firms ez'enjawulo ogenda okulaba nga obwongo obw'enjawulo obulina mutambula nabwo kati nga tukyasobola bubetraying oswala nnyo ng'okivuddemu si gwayogerwako gye bigerwa mbuwadduse mu kintu oswala nnyo ng'okivuddemu enduulu eyinza okuvuga wano n'ekamala bumazzi kakati tugenda okumaliriza ng'olugendo nina olutambula so n'olugendo lw'okusolooza kati oludda oluvuganya wadde luzibu naye lulina okutandikibwako n'okukyusa endowooza z'abantu kubanga oba twagala oba tetwagala muganda waffe ekitiibwa Kyagulanyi taliiwo tewali kyakukola ate n'enzannya ye si yeeyo oba omwagala nnyo oba omwagala nnyo Ancelotti yatunda abazannyi ab'amaanyi Diaz Nunez n'atunda abantu bonna b'obuvunaanyizibwa n'alyoka atuleetera emivumba gy'abazannyi kati tuli mu kyakutaano abatwala ekikopo ekyo omwaka oguwedde muli mu kyakutaano mukyaka kati omutendesi ng'oyo yazannyanga Bobi Wine kati Bobi Wine kati tulowooza kugoba Slot nga mwe mwamugobye Bobi Wine ye kenyini alaba nga takyamalako nadduka kakati nze kinjala okutegeeza nti oba weekitiibwa Kyagulanyi omwagala ku levo ki kyoba omanya nti ebyobufuzi bya Uganda abiwadde distance takyabisobola bimuwanvuyeeko kati oba oyagala oba tuyagala tulina okusala amagezi okulaba nga enkyukakyuka eyimirirawo eyaddala tulina okusala amagezi oba mwagala kinene oba mwagala katono tewali option singa Dr. Kizza Besigye bamala ne bamuyimbula mu kkomera oli mweteefuteefu okumwebuuzaako mu lugendo olwo lw'otandise olw'okununula Uganda singa dokita avaayo dokita ne gyali yeebuuzibwako mu kkomera ate ye opinion yagiwa position ye emanyiddwa bulungi position ye emanyiddwa bulungi eya dokita nti yayagala nkyukakyuka emanyiddwa bulungi okitegeera mweyo embeera kakati gwe kyoba omanya kiri kimu nti webiri kuba dokita naye yasavingako ne tumulaba kyasobola okukola ne kyatasobola kati tetukyetaaga nnyo gamba tulinze gundi fe abaliwo ffe tulina okwekuŋŋaanya kubanga nebyokumuta bikyali byaganyana bwanabanga wekyetagisa mumusanga eruzira ne mumwebuuzaako ebyokumuta bikyali byaganyana tebinaba kutegerekeka bikyali byaganyana
kakati toyinza ate kugamba nti gwolinze bw'ataaveeyo bwafiirayo okitegedde so tekiriiko wadde okubuuza kati ekisaawe ekikalu otekinza ova kisaawe ekikalu tulina okukola ki mujje tweyoleyoole tutambuze olutalo abantu abasigadde bonna batiitiizi gwoliwo kati batiitiizi kati obutiitiizi obuli wano kankubuulire kwezi eno gavumenti esobola n'okugwa abantu ba wano oli naatya okulangirira nti yegudde nzaaliko natokirangirira naatiira ddala kati olaba abasajja wolutookyolo omumanyi eyali eggulu eyo ngaRDC yali Kano yali alangiriddeko gavumenti nti yegudde gumanyi omuntu okuva eri eggulu najja wano ku UBC n'akola ekigambo ekyo nga mweba indigenous ba wano muli wano yalangirira ya President Museveni eyobote eyobote tuyalangirira titookera olutwa yaliko yagirangirira yali musajja w'amaanyi naye omanyi kyekitegeeza omusajja okuva engulu eyo natinattina nga bawano basirise nga bali wano bali mu ebyo okunywa bujuyisi neka wali ku popopo akawalagi kakawungeezi akakakeni lukyamuzaala ne sekandi kamuwomera sekandi bakabulindi bonna babeera awo Kyamburozi Bukenya bakola analysis za DP eziri ezenda enkadde ebyo bwe bityo mawe atwala Anita Amongo tajja kumusobola ebyo bibabeerako ekitegedde nga abasajja bali serious bakwata kintu kakati tuli wano tuli mu kaseera kazibu ekyamazima kiri nti olutalo lwadde emabega kubanga olutalo lutambula n'ebintu bisatu ekisooka command ani muduumizi ne bakamanda ki baalina kitegedde ekyo kikulu nnyo ekyokubiri ebikozesebwa okulwana olutalo ekyokusatu intelligence eyo nkulu nnyo ayina mmwe munaakikola mutya okulaba nga jjajja taddamu kunyiga peesa kukuteekamu bakulu nga be yateeka ekavule kisinziira ku ngeri gy'onyiga amapeesa kubanga ekavule jjajja yabadde asingawo obungi nakati yakyaliwo anti kati yasiirize n'ateekako ne kufulu bwati nagobayo aba opposition abaddala bonna n'abagobayo kati oyinza oga nti Zedriga agambye ku muganda wa wano nga bw'omumanyi Zedriga Wadiri agambye tikisoboka busobozi tikisoboka naawe it was a tactical move for General Museveni oga nti oli afulume ono ekintu akirekere Zedriga tewali kigenda mu maaso jeno bugambo ki bw'osembyayo eri bannayuganda kubanga badde bakulindiridde nnyo olunaku olwaleero bannayuganda kisooka njagala mutegeere nti ebintu bino tubitegeere ensonga zembagambye zonna zibaddewo bwe zimala okubeerawo kiba kitegeeza ki nti byembagamba bituufu so obugambo bwange obusembayo bugamba nti ekisaawe kumpi kyereere mukkirize twekuŋŋaanye bannange bavuka bannange abakulu mwenna ne gwozaala akubira engoma n'okola ki n'ozina mukkirize twekuŋŋaanye tutwale olutalo mu maaso regardless of ebibiina byaffe kubanga ebibiina nabyo bitufuukidde ekizibu byawudde bwawuziyawuzi enkwatagana obutakwatagana bweyongeramu amaanyi okuva ku Kyabesigye kye yazimba ne Ssemwogerere tusobola okulawo kyambuleera ekirala era ndowooza nti tujja kikola ekigatta abalwanyi bonna tutambule kituufu yes abali mu NUP nga mukyalina okukkiriza ng'olutalo mumanyi nti mukyalulimu namwe mujja kujja babeegatteko naye nga tulina okuteekawo embeera ereeta enkyukakyuka
kale bwentyo bwe ntambudde ne Jeno Bigirwa lunaku olwali lubadde lwa njawulo. Jeno Bigirwa lwalangiridde nga bw'atekinze over struggle, takyayagala bintu birala byonna byakumuwudiisa. Kaakati yali mu kintu, ffe tuli mu kintu kati kwezi nze ndi mu kintu ne Jeno Bigirwa tutekinze over struggle. Baagaliza ekiseera ekirungi, mweraba.